Abamu ku batuuze Bugaya abogeddeko ne Bukedde TV bategeeza nti ebbanga ly'obulamu bwabwe lyonna bamaze babadde tebafunanga ku lugendo nga bayita mu bisinde by'ente, nga kino kiva ku kuba nti ekizinga kyabwe kiri wala nnyo etatuuka kiri eri, ate nga kye kyokka ekisobola okukozesebwa okutwalayo tulakita ezirima enguudo. Guno omulundi gwe gusooka okubeera ddala nga bagogola amakubo gano, era kati chansi gye tufunye eno y'amaanyi okubeera nga ekkubo litereera, kubanga emirundi mingi ekkubo lino libadde litiisa n'abantu nga n'omuntu atya okutambula ekiro. Mbadde mpita mu nsiko nga ngenda bukale buli wantu, naye kati mpitako awalime. Oluguudo olulimibwa luva ku mwalo gw'Emubaale okugenda ku gw'Ekijaka nga kino kiwadde abavubi essuubi oluvannyuma lw'okufuna ne bodaboda nga tezitandise okubasaabaza wadde nga gye buvuddeko babadde bakozesa bugaali na kukoota nfudu. Nina emyaka 18 naye bukyambawo wano kale ekkubo lyaffe lino badde tebannalitereezaako, gwe guno omulundi ogusooka, era ndi musanyufu nnyo okulaba nti ekkubo lyaffe lino literedde. Ffe tukozesa bugaali nga ne bodaboda terina weeyita, naye kati tulina bodaboda tuzivuga. Tubadde bubi nnyo nga oluguudo lubi, oyinza okutwala epiki yo n'ogenda ogirongosa ate n'okomawo oba wankavugako okuva wano n'okugombolola ng'efudde olw'ekkubo okubeera eribi. Naye kati ndi musanyufu nnyo okuba nga ssaawa zino oluguudo balulumisiza lulungi nnyo. Ebiwaga tubadde tutambuliranga ssaawa nga 2, naye kati ndaba nga tujja kuddukirawo eddakiika nga 3 gokka nga tutuzeewa. Oluguudo luno olukoleddwa nga luteeberezebwa okuba nga lumazeewo obukadde obusoba mu 10. Lukolebwa kampuni ya Kikonko ng'abali ku mulimu gw'okulima bategeeza nti obuzibu basanze bwe bw'amayinja n'ebitundu ebimu ebigonde nnyo olw'amazzi amangi. Naye tetusanze buzibu bwonna okuggyako okutubiranga namwe mubirabye, mayinja kumbyo ebula kumenyeka. Omubaka wa Paalamenti ow'Ebuvuma Robert Migadde alambudde ku luguudo luno asiimye obukulembeze bwa disitulikiti enkola eya Road Fund n'eggombolola abakoledde awamu okulaba nga bapangisa ekidyeri ekyatwala tulakita okwelula enguudo e Bugaya. Mu biseera by'okulima oluguudo luno bangi baalinga ku makubo nga tebakyakola mirimu nga batunuulira weetiiye engeri gye truck grader gyekyusaamu, naye nga twebaza gavumenti. Henry Nsubuga yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.